twogera ku nsonga 10 ezinyweza amaka n'obufumbo. Era olwaleero njagala program yayo tugitambulize ku kyawandiikibwa ekya Timoseewo ekyokubiri essula 2 olunyolo 15. Fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda. Omukozi atakwatibwa nsonyi ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda. Omukozi atakwatibwa nsonyi ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Ebigambo ebyo bye njagadde okutandika nabyo olwaleero. Ekimu ku kyenzikiriza era kyenkakasa ti Katonda bwe yatuwa amaka yatuwa kirabo. Yatuwa ekintu ekyokusanyukiramu n'okwenyumiririzaamu. Kituufu oyinza okubeera nga si byofuna, n'ekyo tekitegeeza nti togwanidde kubifuna. Ddembe lyo ery'obwebange awatali muntu yenna alina buyinza kulikujjako okufuna essanyu n'emirembe awamu n'okujaguza mu kigambo ekiyitibwa amaka awamu n'obufumbo. Teriyo omuntu agwana kubeera mu maka ng'akaaba. Teriyo omuntu agwana kubeera mu maka nga yeeraliikirira. Teriyo omuntu agwana kubeera mu maka n'awulira ng'alekeddwawo. Teriyo omuntu agwana kubeera mu maka n'awulira nga tafiibwako. Ddembe lya mukazi n'omusajja abali mu maka ery'obwebange okubeera nga baagalwa, okubeera nga bafiibwako, okubeera nga balabirirwa, okubeera nga basanyuka. Olwekyo gwali eyo nga tokifuna mu makaago, tomatira na kitono, don't settle for less. Okyalina ky'osobola okukola okuyamba amakaago okufuuka ekifo eky'essanyu n'emirembe. Lwaki tubeera mu maka nga mulimu empologoma ye taata, mulimu engo ye maama, abaana bataagulwa butwagulwa, abaana tebalina mirembe, bayaayana okubalaba tebabalaba, bayaayana okubawa obudde temubulina, bayaayana okubasemberera tebayinza, omusajja waalwana okuyingira mu bulamu omukolagane tasobola, omukyala ageza okulaba nti agatta asobola okulaba nti mukolaga temusobola. Amaka tegalina kubeera kifo kya ntalo, amaka tegalina kubeera kifo kya kusika mugwa. Lwaki amaka ebeera entabiro y'ebizibu? Lwaki amaka ebeera ensibuko y'emitawaana? Kya buswavu nnyo era kiruma okubeera nga amaka eyinza okubeera ensonga enakuwaza abangi. Okubeera nga amaka kiyinza okubeera ekifo buli omu kyeyejjusa lwaki yakiyingiramu. Lwaki njogedde ebigambo ebyo? Ffenna tukyuse ebirowoozo byaffe nange ayogera naawe. Tusabe ekisa kya Katonda n'amaanyi ge tukyuse embeera z'amaka gaffe. Kibeere ekifo omukazi we yenyumiririza okubeera ng'alinda omwami we. Kibeere ekifo omusajja we yenyumiririza okudda ng'ava ku mulimu okukola. Kibeere ekifo abaana we beegazaanyiza we basanyukira nga it is home. Bwe tunaakola bwe tutyo tujja kuba tutuukiriza ebigendererwa bya Katonda eri amaka n'obufumbo. Waliwo ebintu 10 ebikuyamba okuyita mu stages z'amaka ziri ze nasomesa 6 ng'amaka weegali nga ganywedde ate nga galina essanyu. Byonna nabyogerako ebiwerako, n'eriro ngenda kubaako kye njogerako ekirala. Naye onyiyirwa ensomye gwayagala okulaba bye nayogerako edda ku nsonga zino, genda ku YouTube channel yange, genda ku YouTube otekemu Pastor Sebagala Ivan, ojja kulaba channel eyo osangeko series ez'ebyobufumbo essuka 6 osobola okola ebigambo ebirala bingi bye twayiga edda wootabadde. Onyibira tusomera ugambe nti fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda. Omukozi atakwatibwa nsonyi ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Twayogera ku bwesimbu n'amazima nga lirimu ku kkowe eriyunga olujegere olw'amaka okusobola okutambula. Omanyi bw'otunuulira eggaali, namuziga w'eggaali empiira gyayo tegisobola kutambula nga tegirina lujegere. Navugako ku kagaali nno ebbanga eryawerera ddala, naye nalinga nkavuga nva mu kisibo ekimu ngende ewalala nzire eno nzire eri, kaalingamu olujegere. Olujegere olwo luteekwa okuba nga buli kkowe eriyingidde mu linnaalyo. Singa luggwamu oyiro biseera ebisinga oba olutumye okukutuka, naye bwe lukutuka eggaali eba tekyasobola kuddamu kugisamba n'etambula mpozi ng'osindise ensindike. Erimu ku kkowe ekkulu ennyo eriyunga olujegere lw'obufumbo baliyita bwesimbu, baliyita bwesigwa, baliyita mazima. Ebyo we bifa teriyo ngeri yonna gy'oyinza kubizuukiza. Obwesigwa n'amazima ge maanyi agawanirira amaka n'obufumbo.
zezimu ku mpaji enkulu eziwanira ekizimbe ekiyitibwa obufumbo n'amaka. Munno kasita akugyamu obwesige agamba ko essanyu tegakyalina. Kizibu nnyo mukyala we okuba n'essanyu gy'oli, essanyu ery'obwanjulukufu ng'akimanyi nti oli mwenzi. Tosobola kwebaka n'abakazi balala, n'akukwata n'ono, n'akukwata n'oli, n'akuwulira egindi, n'alaba mu ssimu n'ebirala byonna. N'omaliriza nga mukyala we akyakwesiga, n'omaliriza nga mukyala we akyakukkiririzaamu. Ekituufu kiri nti wayinza okubaawo okwenenya n'okwetonda, naye tekisobola kusiimulirawo ddala bulumi n'okukoseka kwe yafuna olw'ekizibu ekyo. Olw'ensonga eyo, bw'obanga olina omukisa nga tonaba kuggyibwamu bwesige nga bukyaliwo mu maka n'obufumbo, nkwegayiridde bukuume butiribiri, kubanga mpagi nnene ekuuma amaka. Nabategeeza nti amaka gakolebwa na bulambulukufu. Tewaliwo nsonga yonna lwaki olina ebintu mukyala wo by'atategeera ate nga yendeetaaza okubitegeera kye ŋŋamba. Basajja bangi mukola emirimu mukazi wo tagimanyi. Omusajja yanga nti amusumba nze emirimu gye nkola egyange mukazi wange teyeetaaga kugimanya, kubanga bw'agimanya n'obufumbo abuvaamu. Sifuddeyo oba wasalawo kikwata bw'otyo. Naye ate bwe kituukanga obutamanya mulimu gwe kigenda kukutulamu amaka, ndowooza nti oyinza okufuna engeri gy'oyinza okumunnyonnyolamu n'okumutegeeza. Abasajja abakazi kabamanye emirimu gye mukola, kabamanye ssente zammwe gye muzijja. Omukyala kamanyi nti okolera ggulu, so that bw'obulawo wiiki nnamba mutebenkevu. Baami bangi abakolera ewala, si gwe asoose okuba nti okolera wala. Maka mayitirivu agalina abasajja abakolera ewala n'abamu wabweru w'amawanga. Ne bwe kiba nga munno amanyi nti okola era oli wabweru wa ggwanga, ndowooza obulambulukufu obuyamba nnyo okusobola okukuuma amaka n'ekitiibwa kyago. Kukubiriza mu bubaka bw'olunaku olwaleero ozimbe obwesigwa n'amazima mu munno gw'oli naye mu bufumbo. Lwana bwezizingirira okulaba nti bbaawo akwesiga 100 ku 100, nga teyeetaaga kubuuza bibuuzo ku ki ky'omugambye, nga weetaaga kwogera kigambo kimu n'akitegeera n'akikkiriza n'akyembulesinga. Naye bw'oyogera ekigambo n'aba ng'akyayina ebibuuzo 1000 oba ddala ky'oyogedde kituufu, then there is a problem. Amaka bwe gatabamu bwesige na mazima tewabawo okwagala, kubanga okwagala kutambulira ku bwesige na mazima. Ekyo kye kituufu, okwagala we kutambulira. Trust kastefa waba tewakyaliwo ekigambo kye bayita love. Okwagala ye muntu okweyiwa ne yeefuka mu maaso g'omulala nga teyeerekeddeemu. Ekyo omuntu ayinza kukikola okujja nga naawe oli mulambulukufu ekimala. Omuntu ayinza kwanjuluza mikono gye kwaniriza kwagala okuva mu muntu akwesa egigi emabega. Si kyangu okubanga ogenda okuhaginga omuntu bw'oti naye ng'egigi agitadde emabega toyina bw'oyanjuluza. Osooka kutunula mabega noga nti owaayi kiki ekiri emabega awo. Si kulwanga okola bw'oti nga mu Bayibuli bwe twasomako omusajja omu muno yamwanjuliza bwaki ekifuba n'amukunga ekisero emabega n'amutta. Lwaki tubeera mu mbeera eyo ey'abannaffe okutwanjululiza ebifuba ne tubigwamu naye nga tukutte ebiso bye tugenda okubafumita mu migongo gyabwe baffe? Kirabise mu basajja bangi, kirabise mu bakazi bangi. Era nsaba Mukama asaasire obulamu bwaffe tutambulire mu bwesigwa obwo. Obwesigwa obujja kutuyamba okusobola okuzimba amaka agatanyeenya, amasanyufu, agalina emirembe, ageeyagala, agagulumiza era agasinza Katonda. Ensonga neyo nkulu ya muwendo era kiba kikulu nnyo singa ebeeteereddwako essira ate nerowoozebwako. Olwaleero njagadde njogereko ku nsonga endala kubanga obwesigwa n'amazima nabimaliriza. Kati njagadde njogereko ku nsonga endala eyamba amaka okubeera amasanyufu, bagiyita mpuliziganya. Okuwuliziganya kintu kikulu nnyo mu kigambo ekiyitibwa amaka n'obufumbo. Era awatali mpuliziganya tewaliwo maka masanyufu, tewaliwo maka galina mirembe. Ababiri ng'olunyi lwaffe olukulu olw'ebyokuyiga bino oluli mu Amos 3:3 nti ababiri bayinza okutambula awamu okuggyako nga batabaganyi. Teriyo ngeri yonna gye tusobola kutambula wamu okuggyako nga tutabaganyi. Kyokka tetusobola kutabagana okuggyako nga waliwo okuwuliziganya. Ekimu ku bintu Katonda bye yawulula omwana w'omuntu n'ebitonde byonna kumpi is communication. Ne biba bya mu nnyanja, ne bibeera bye tutalaba n'amaaso. Ensolo zonna ez'omu nsiko zirina empuliziganya. Okuwuliziganya
yengeri Katonda gye yatuwa ey'obutonde okusobola okukola kye tuyita social interaction. We are social beings. Teriyo muntu yatondebwa ng'agenda kubeera yekka mu bulamu buno. Ekyo kiri impossible. Teriyo muntu yenna yatondebwa mu bulamu buno nga waakuba bw'omu. Buli muntu yenna yatondebwa ng'ateekwa okuba n'abalala obeetaaga. You don't need anyone. I live my own life. Live your own life. Taxi gy'otambuliramu okutwala ku mulimu gy'okolera yiyo. Live your own life. Oyine company ekola sukali ne sabuni gwokozesa. You are not living your own life. Bantu amugenda mbeereyo ne mugenda ku memes ku social media, TikTok na wa I'm living my own life. Era nzo bulamu bwange. Do what you want. The rest is noise nebirala. Nze kifudde yo statement sezo nazo mukola. Neze kamba tegeze we are social beings. Abakazi bempostinga ku Facebook ne ku status za WhatsApp ne ku TikTok ne ku mikutu emirala gyonna X n'emirala. Nze kamba tegeze kintu kimu. Tosobola kubeerawo wekka. Ekyo tekyakutonderwa. Watondebwa kwagala na kwagalibwa. Watondebwa kuba na bantu balala. Era bingi nnyo by'otasobola kukola bw'oba wekka nga tolina muntu mulala. Watondebwa ekyo. Watondebwa kukola ekyo. Obwe buvunaanyizibwa bwo. Tetusobola kubeera mu maka no living independently in a way or in such a manner that you don't even speak or communicate with your partner. Teri yogera mu mukazi gwe. Zendize ka abasajja twabavaako da bakola bagala. Omukazi namuvaako da akola byagala. Ebyo biriyo mu maka. Mu maka ffenna tuvunaanyizibwa. Mu maka buli omu ateekwa okusitula obuvunaanyizibwa bwe. Teriyo kuleka munno. Kino nkibagamba lwampaka forcefully. Bwe kibanga mukyala wanganya okwogera naye teekwa okumweka kaati kako twogere. Kino si kyakusalawo. Okuwuliziganya mu maka si kintu kyakubaganyizibwako birowoozo. Okuwuliziganya mu maka si nsonga gy'osalawo okukola leero enkya n'ogibuuka. You must communicate. Muteekwa okuwuliziganya bwe kibanga munaalega ku ssanyu n'emirembe ebiva mu maka n'obufumbo. Muteekwa okuwuliziganya. Ngambye ekigambo muteekwa ne bwe muba mu relationship. Era akamu kabonera akalaga nti relationship y'onfu ne gyeraga wafu kwe kugibeeramu n'omuntu atacommunicatinga. Teba kulimbanga tewaliwo omuntu atayogera n'oyo gw'ayagala. Era bw'olabanga omuvubuka kugamba ndi bize nnyo era nze ndi bize nnyo nyinza n'okumala bannange ennaku 3 ze ndi bize. Teriyo omuntu amala ennaku 3 nga takutte ku ssimu ye. Tekisoboka. Mulimu n'abali e Bulaaya eyo. Okujja nga aliwo kizibu kinene ate kiyinza kuba consistent. Naye n'abeerawo yadde ka good morning, yadde nice lunch, yadde good night, yadde wasuza otya 1 day 2 days gwe n'owandiika n'abisoma n'ataddamu n'abanga addamu ku olwo n'addamu lumu obugambo bubiri n'abula ennaku 7. It is a sign nti ekyo kintu kifu tekigenda kukola. Communication is key and communication is vital in any relationship. Not only relationship y'okwagala. Nane bwembeera mu dduuka nga mukolera omwo nga your workmates. You have to communicate. Tolina ngeri yonna gy'oyinza kukola na balala nga toyogera. Ne wobeera boss ng'olina b'okozesa oteekwa okuwuliziganya nabo. Top down communication. Ate nabo n'okkiriza buwuliziganye naawe. Bitongole bingi ebigudde. Naye nga bigolwa abantu ababitandikawo abajjudde okwerowoozaako abajjudde okweyagaliza. Manyi mulimu abantu abalina ekikulu ekyo. Bakoleriki. Munansonyiwa. Naye nammwe mwemanyi. Ekyo kikula. Ate bantu batandisi ba bintu kubanga tebatya. Bantu batandisi ba bintu kubanga tebatya kufiirwa. Be bantu abasalawo bakole ekintu nga tafuddeyo biki bigenda kuvaamu. Yensonga lwaki balina omukisa munene ogugaggawala. Ekikula ky'abantu abo balina omukisa munene nnyo oguba ne ssente.
era singa baali tebasobola kufuna bugaggo obwo bandibuze banywa amazzi. Toyinza kuba na kikulu ekyo nga tolina ssente n'omalako n'ensi. Kati Mukama ndoza naye yakiraba n'abayamba bangi abantu bonna balina embeera ezifaananako bwe zityo bafunye omukisa okuba n'akasimbi. Kati akasimbi ako ke kabayamba okuba n'abantu abeetoolodde nga bangi naye nga bonna abamwetoolodde tebamwetoolodde ku lw'ekyo kyali, bamwetoolodde ku lw'ekyo kyalina. Ekyo kyewala nnyo. Oyinza n'okubeera mu maka nsajja gwayina ekikulu ekyo, teri akuddamu, teri akuwa magezi, towuliriza mukazi wo, towuliriza bbaawo, toyagala kumanya, oddamu na kabyo, oyogera bwogezi kyonna ky'osanze, otiisatiisa buli kiseera, okangakanga buli kiseera, olagira buli kimu kikolebwe, tokyakkiriza yadde okuwuliriza abantu bonna, buli kimu kyonna kikola nga golooza bwe kikolebwa. Kale bw'omala okwekuŋŋaanyizaako ebyo byonna bye njogedde, okemebwa okulowooza nti you are in the driving seat. Kumbe nedda. Abantu bali bakutadda, you are completely disconnected from your family yadde wooli era obogola. Emotionally badisconnectinga dda naawe. Of course nkimanyi nti koledi kiyetafiirwa ne mu disconnectinga mwe mumanyi oba mufa mufe. Yajja kubeerawo, it is okay. N'ekiŋŋamba bakukutuukako dda. Kale bakukutuukako ekiba kitegeeza tebagenda kunoonya alternatives. Bagenda kunoonya abantu ababawa essanyu, bagenda kunoonya abantu be banyumiza, bagenda kunoonya abantu abayinza okubasiima, bagenda kunoonya abantu abayinza okubaaniriza, bagenda kunoonya abantu abalina okwagala gye bali, bagenda kunoonya abantu bo abatega amatu gaabwe ne babawuliriza nga boogera. Manyi toli mu driving seat mukazi gwe, teyagala kuwulira kintu kyonna, teyagala kuwuliziganya, buli omu talina makulu, gweka gwategeera, n'omusajja tomulaba mu mugaso, ojoola nakkakuba kafuluma ennyumba yo. It is okay, but I'm telling you, communication is key. Abantu booli nabo mu nyumba bagenda kunoonya abantu bebanyumya nabo. If you stop communicating with your children, they will communicate to other people. Mulekerawo okwogera n'abaana bo, bagenda kwogera n'abantu abalala. Njogera nawo omusajja ali busy, ne oba ofunye olunaku lumu bbiri n'obwengira toyina budde bw'abaana. Njogera nawo omukazi ali busy, atalina budde yadde ekiseera okwogera n'abaana b'abawala ate nga bakula. Abaana bo bafunye amasimu, abaana bo balina engeri zonna ez'okuwuliziganya n'ez'otamanyi. Bw'onaalemerwa okwogera n'abaana bo, abantu abalala bagenda kwogera nabo. Bw'olemerwa okugamba omwana wo nti nkwagala, waliwo agenda omugamba nti amwagala nga takiwulirangako. Omwana mujjukize buli lunaku. Saagala ngende nnyo mu parenting n'abyogerako mu maaso eyo kubanga omusomo ogwo nagwo gye guli. Naye njogera ku mpuliziganya. Empuliziganya nkulu mu bufumbo. Bw'ogaana okwogera ne mukazi wo, waliwo agenda okwogera naye. Ekyo nkikubuulidde. Someone is going to communicate with her. Kubanga kyetaago kya bwebange. Olage nti naye musumba naawe olimba. Kakati atoyagala kuwagira bakazi ogenda kwogera n'abalala sibawagira. Ne mbadde nkubbirako. Njagadde nkubuulira amazima g'otoyagala kuwulira. Tomanya ganaakuzuukusa, bwe gataakuzuukusa tojja kunvunaana. Bw'olemerwa okwogera ne mukyala wo, waliwo agenda okwogera naye. Bw'olemerwa okwogera n'omwami wo, mu ngeri gy'otoka okwogeramu naye, waliwo agenda okommunikatinga naye. Kubanga wandyogedde naye ng'omuwa ekifo kye mu bufumbo. Wandyogedde naye ng'awulira yaniriziddwa. Wandyogedde naye ng'awulira ayagalwa. Wandyogedde naye ng'awulira alina omuwendo mu maka ago. Bw'onaalemerwa okwogera naye mu ngeri eyo, waliwo agenda okwogera naye mu ngeri eyo. Oba oyagala oba toyagala, zesifuddeyo, oba wasoma, oba ekikula kyo kyaba wampologoma, oba gweolina ssente zonna wazikola, oba teweetaaga busajjasajja butalina magezi, oba gwe tokommunicate nga keekamanyi oba kagenda kagende, nze nkizzeemu. As long as nga muli mu bufumbo naye, bw'otayogera naye, waliwo agenda okwogera naye. Basajja mwenna abali eyo, bw'otayogera na mukyalawo, kumwokyupayinga nga mwogera, bagenda kumwokyupayinga
ekyo oba oyagala oba toyagala. Waakiri omusajja asomba amazzi eka anaamu ocupayinga, ojja kusanga olunaku lumu ng'omusajja abaleetera amazzi ne mukazi wo bali mu lwali, oyimirireko ebbali olabe ng'omukazi wo akuba n'akakule gw'otamanyi nti bulijjo anyumya, kubanga afunyeeyo waakiri omuntu ayinza okwogera naye, afunyeeyo omuntu alina sense of humor ayinza okumufuula ekyo kyali, afunyeeyo omuntu gwayinza okugamba buli kyayagala nga tatidde. Eyandibadde ggwe naye ekifo wakivaamu because you don't communicate, because you are busy, because you don't have time, because you have your money, because you are looking for other interests. Communication is key. You have to be talking to one another. You stop talking to one another, someone will say it. You don't tell your wife good night, someone is going to tell it to her. You don't tell your wife good morning, be fast. Beranga gwasoose okwagaliza mukyala we amakya malungi ne haga. Kale n'abalaba mwagalize n'obaggo wasoose kyanjawulo era kyankizo. Sibatuma kukola byenkola oba byeŋŋamba. Naye kino kyentegeeza nti osobola okufissaawo ekiseera n'oyogera ne munno, n'owulira bw'awulira, n'owulira bw'alowooza, n'ozimba enkolagana ebanguyiza kye mukola n'obulamu bwe mutambuliramu. Olw'ensonga eyo tukyagenda mu maaso n'okuwuliziganya. Kugazi communication nene nnyo, tugenda kugiyigirako ddala communication mu maka, kuba mulimu ensonga enkulu neero mbadde njogera ku bukulu bwayo. Bwe tunaakoma olunaku olw'enkya n'ennaku endala tugenda kwogera ku mpuliziganya mu maka, yandikoledde etwa singa tebaawo ki kye tuyinza okukola okugizimba n'ebirala. Nsaba Mukama atuwe nnyo omukisa olwaleero nga tussa essira ku kigambo okuwuliziganya n'okwogerezeganya. Manyi twekola ebibi bingi, mbiyita bibi. Omusajja omyanga nti musumba tokozesa kigambo ekyo. Kale twekola ebikyamu bingi, twekola ebikyamu bingi. Naye mu kwekola ebikyamu bingi ebyo obulumi n'okunyigirizibwa ne kibeerawo. Nobanga toyagala namukubako liiso, nobanga toyagala nakumulengera nga ne bwayogerera awo ebweru ojjula kwekweka. Ekyo nakyo gye kiri. Sijja kubavunaana kubanga kizitowa. Si kyangu nnyo, si kyangu nnyo. Kikaluba manyi okwogera n'omuntu oluusi akuyisizza mu mbeera efaanana bwetyo gy'oyitamu, era manyi kikusoomoozezza naye nina okukkiriza twe tunaamalira okuyiga ng'okyasobola okuzimba enkolagana n'omuntu oyo okuyita mu mpuliziganya. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Teweerabira ogenda ku YouTube channel eya Hope Channel Uganda n'ogoberera programs zino live. Ate oba oyagala okulaba ze twayogerako edda emabega nga tewazifuna, genda ku YouTube channel ya Pastor Sebagala Ivan Samuel okyalire ekibanja ekyo, olaikinga osubscribinge tusobole okutambuliramu by'okuyiga bino. Nsaba Mukama akuwa omukisa n'enkya mu kyo katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu, ddoboozi lyo liwulikise Mukama. Tusaba onyweze ebigambo bino mu ffe tubeere abantu abalina amaka amasanyufu era galina emirembe. Oyo yenna alabye ebigambo bino muwa omukisa n'awulidde mukisa ogutambule naye mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen.